maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagala ampuliriza naawe antunuulidde. Ntwala omukisa guno okulamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda asisidde obulamu bwono bwange n'okutuusa essaawa ya kaakano. Mukama nga mulungi ate ennaku zonna. Era ennaku zonna Mukama mulungi. Eddoboozi n'ekifaananyi bwawo n'erinnya bya Richard Kasumba omuweerezaawo ow'enjiri ya Kristo okubuna ensi yonna nga nsinzira mu Restack Foundation Ministries okujja n'okuweereza. Njagala okusooka okwebaza okufaayo okulaba nga otambuliramu nange mu by'okuyiga bino bye ntwala okubeera nga bikulu nnyo. Nze naawe bye twetaaga mu kiseera kino. Bijjidde mu kiseera ekituufu eri abantu abatuufu olw'ensonga entuufu. Nga bye bigambo by'obunnabbi bye tugenda nabyo mu maaso. Gwe akatwegattako njagadde otegere nti bwe twogera ku bunnabbi twogera ku bubaka obuzze nga bulagulwa nga buva mu ntebe ya Katonda nga yagala okutumanyisa ebiro bye tuyiseemu bye tutuuseemu n'ebyo bye tugenda okusinkana mu maaso ne ku nkomerero tuyingire obwakabaka bwe. N'olwekyo njagala kukwebaza okufaayo okuwuliriza, okufaayo okuyiga ate n'okwettanira okulaba ng'oteeka mu nkola ebyozze ng'oyiga. Weebale n'okutemya ku mukwano gwo kubanga ate ekyo kikulu nnyo. Era obubaka buno nja kukusaba ofeeyo nnyo okulaba nga obugabanako n'omulala gw'anaaba asobodde okubulaba ku YouTube. Obubaka buno bujja kuba nga buweerezebwanga si ku mukutu gwa TV kwokka naye bujja kuba nga bulabikira ne ku YouTube. Era nja kubanga gwettalina okubeera ku YouTube nja kubanga nkuweereza link oba omukutu kw'oyinza okuyitira okubufuna ate obugabaneko n'omulala. Lwaki sikusaba weegatte wamu nange tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga ne kaakano. Katonda waffe omulungi ow'ekisa ogulumizibwe era oweebwe ekitiibwa. Tweyanzeege kubanga tokkirizza mwonoonyi kumala gafa. Ogumiikiriza gye tuli nga toyagala mubi yenna kuzikirira naye atuke kukuwenenya obulamu bwe buteekebweteekebwe olw'okulokolebwa. Kyetuva tusaba ne kaakano Mukama ojje oyogere naffe otuyigiriza okuyita mu kigambo kye kitukuvu. Tuwa amagezi n'okutegeera ebigambo bino ate ebyebuziba, ebigambo bino eby'obunnabbi. Mukama wasuubiza nti waliwo ky'olikola okuggyako ng'osoose okubikkulira baddu bo bannabbi ekyama kyo. Kyenva nsaba ne kaakano Mukama ebigambo bino by'ombikkulidde nkozesa ate nga nsobola okubikkulira ne baganda baine bannyinaze. Bisobola okubeera n'amakulu gye bali, bisitule essuubi lyabwe era bibateeketeeke olw'obwakabaka bwo, kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulundi ogwayita twatunuulira obunnabbi obuli mu Danyeri oba ekitabo kya Danyeri essuula ey'okubiri nga kino kyali kirooto. Mukama kye yassalawo asindikire kabaka Nabukadineza ekyamusuza nga teebase. Twayitaayita mu kirooto kyonna ne tulaba amakulu gaakyo era n'enkomerero gye kyawunzikira nga kyatulaga ejjinja eryatemebwa awataali ngalo oba awataali mukono gwonna ogwali kasuka naye ne lijja ne libetenta ebyo byonna ebyaliwo buyite obwakabaka obwaliwo. Twawunzika nga tuyize nti ejjinja lino litegeeza bwakabaka bwa Yesu Kristo. Gwe mwagala mpuliriza naawe antunuulidde njagala kwongera kukakasa bw'obanga obaddemu okubuusabuusa nti ensi eno ejja kubeerera nga bw'eri, tewaliiwo nkomerero, Yesu tajja kujja, ebyo kaakati oli mu mandaazi. Genda onyumize eyo emboozi zeezo. These are established facts, mazima agataliimu kubuusabuusibwa. Oba oyagala oba toyagala, Yesu Kristo alina okudda. Okudda kwa Yesu Kristo kutegeeza nkomerero ya nsi.
Njagadde nkutwaleko mu Daniel essula ey'okubiri ndyoke nkuyingiza mu kyokuyiga ky'olunaku lwa leero. Daniel essula ey'okubiri olunywa lwa Namwennya lwagamba nti era mu mirembe gy'abakabaka abo kaakati bayogerako be bakabaka be bakulembeze be bafuzi abaliwo mu biseera bya kaakano kubanga tuli mu nnaku za nkomerero. Katonda ow'eggulu alissawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna. Gwe kazi mumanyi Ukraine olwaleero na Russia bimwogerako, mumanyi ku ze bayita zikirimanyi ze bayita the G8 zikirimanyi 8. Gwe tonyumya. Katonda w'omu ggulu agenda kussaawo obwakabaka obugenda okusaanyizaawo ddala ezo zonna zikirimanyi n'ensi z'olowoozaako ez'amaanyi. Katonda nga bwe yasobola okussaawo ensi eno bassebo from the beginning, n'agiwanika mu bbanga nga yagiwadde empagi n'emisingi agiwaniridde ensi eno, bassebo the same God is gonna wash away, is going to clear everything. Alina okusaanyaawo nga bwe yakikola ku mulembe gwa Nuuwa ng'abantu balowooza nti byakusaaga. Naye Bayibuli egamba nti yakozesa amataba n'asaanyaawo okuggyako the lucky 8 bannamukisa 8 abayingira eryato. Obubaka buno bassebo ne bannyabo abampuliriza n'awantunuulidde bwengezaako kugabana naawe bwagala kuteekateeka osobole okubeera mu abo among the lucky few. Bayibuli eri Mateyo egamba nti muyingire mu mulyango omufunda, kubanga ekkubo erigenda mu ggulu funda n'abaliraba be baki be batono, naye ekkubo erigenda mu kuzikirira ddene gazi era n'abagenda okuzikirira be bangi. There are so many people who may get chance okufuna obubaka nga buno but choose to remain stubborn. Gamba nti kitalo. Naye sandyagadde musajja gwe ne mukazi gwampuliriza n'awantunuulidde obubaka nga buno nga buzze gy'oli osigale ng'oli static n'endowoozayo ne filosofe wo n'obuyigirize bwo n'obugagga bwo n'endowoozayo n'obusamize bwo n'eddiini yo naye nga tebikuyamba. Better wake up and be serious. Buno obubaka bassebo bwendeeta, this is an issue of death and life. Mukama wabanga ayogera gye tuli bassebo olwaleero ataddewo mu maaso go obulamu n'okufa weeroboze. Wuliriza ebigambo bino. Bayibuli egambye olwanamutandi kubanga walaba ejjinja eryatemebwa ku lusozi awatali ngalo era nga lyamenyamenya ebyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Katonda omukulu ategeezezza kabaka ebiribaawo oluvannyuma era ekirooto kya mazima ddala. Daniel amaze okubitaputa. N'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Bayibuli bwekomekkereza. Wulira olwana 6 nti awo kabaka, listen, awo kabaka Nebukadneza n'alyoka avunnama. Ekigambo kye bayita kuvunnama okitegeera? Ekigambo kye bayita kuvunnama, he was humbled. Yakkakkana. Olugezigezi n'amampaati n'obukaafiiri bassebo yakkakkana. Awo kabaka Nebukadneza n'alyoka avunnama amaaso ge n'asinza Danyeri. Manye ebifongoloosi biyite binyaŋŋalika. Tosobola kumala gajjamu bufongoloosi n'omumalamu mangu ago. Danyeri bwe yali nga annyonnyola ekirooto kino yagamba nti kubanga Mukama Katonda ow'omu ggulu abikkulidde omuddu we ekyama, teyagamba nti byava gy'ali mu magezi ge. Naye ng'abantu mu ntegeera zaffe kabaka mu kifo ky'okugulumiza Katonda ow'omu ggulu abikkudde ebyama bino. Bayibuli egambye nti n'avunnama n'asinza ani? N'asinza Danyeri. Can you imagine? Kambategeeze Katonda w'amaanyi. Can you imagine? Kabaka omulambo olwaleero okulaba nga kaakano yavunnama yasinza ani? Danyeri. Who is Daniel? And who is Nebuchadnezzar? Can you compare the two? Bassebo wano waliwo ekyokuyiga nti ensi eno emala n'ekyuka. Katonda bw'abanga aleese obubaka bwe ne busekulasekula ne bukubaakuba omutima gw'omuntu abadde omukaafiri abadde omujeemu bassebo ne bannyabo amukakkanya to the level
ey'okubanga akawansi ku ddaala n'abeera ng'agulumiza ate oyo omuntu omulala. Nabadde tununaku ka vidiyo akamu bakampereza ku WhatsApp. Omwami omu yali akulembera kitongole ekimu ku by'amaanyi ebitongole bitulina wano mu ggwanga ebituweereza amawulire. Naye bamuinterviewinga nga bagezaako kumulaga nti embeera eyo kakati gy'olimu efaana etya. N'agamba, I'm not just humble but I was humbled. Naye yagenze maaso n'agamba nti okukakasa nti was really humbled, yagendako mu ofiisi emu n'aba nga naye alina okutuulako awo nga yalina omukulu gw'ayagala okulaba, ng'alina nakusaba lukusa. Kugamba ng'ensi emukakkanyiza. Naye mu bufunze kyayagadde okulaga nti ensi eno bassebe ekyuka. Gwoyinza okuba nga olwaleero obukaafiiri bwo n'amampaati go n'obusamize bwo n'endowooza yo olowooza nti ebyo ebiyinza okuba nga bijja kukuwanira emirembe n'emirembe. Naye Nabukadneeza yakkakkana mu magezi ge ne mu kutegeerako bambi ye yasalawo asinze Danyeri, naye nga Danyeri si yali alina okusinzibwa. Naye kugamba yamugulumiza. Bayibuli egamba tinalagira okumuwa saddaaka n'omugavu. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga mu kutegeera kwe kiraga nti yakkakkana era nga gwalina okulabako gwalina okugulumiza ye Danyeri. Naye wulira, kabaka n'addamu Danyeri n'ayogera nti mazima Katonda wammwe. Shout amen. Sooka okuba amiina awo. Amiina. Katonda wammwe. Bw'aga nti wammwe baani? Mmwe ba Danyeri ne banno ba Sadraki, Mesaki n'Abednego n'Abayudaaya. Katonda w'Abayudaaya. Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda. Era ye Mukama w'abakabaka. Era ye mubikkuzi w'ebyama kubanga ayinzizza okubikkula ekyama ekyo. Gamba nti amiina. Bwe kuba kulokoka Nabukadneeza ndaba wano ng'alabika alokosi. Ndaba nga kaakano akakkanye. Senga bassebo ne bannyabo obubaka nga buno buzze eri omwami n'omukyalo oyo antunidde n'oyo ampuliriza n'asobola okuba nga ategeera enteekateeka ya Katonda n'asobola okuba nga asobola okukkakkana nga Mukama yandibadde agulumizibwa kinene nnyo. Kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu. Gamba nti amiina. Amulinyisiza levu. Kamategezi, mu nsi eno eri abantu abajja okuba nga bategeera Katonda. Tolowoozanga nti eri abantu bajja nti that one is a gone case. No. Katonda bassebo buli omu alina engeri gy'amu ebikkulira, alina engeri gy'amutuusaako obubaka, ate naffe Mukama alina engeri gy'ajja okutukozesa. Ensi etusembeza, ababadde balowooza nti babitiibwa, bamale batusembeza bagambe nti you call the other man. You can best interpret the Bible. Yayinza okutunyonnyola ekigambo kino okukitegeera obulungi. Wuliriza ekigambo kino. Kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu, n'amuwa ebirabo bingi ebinene. N'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babuloni. Gamba nti amiina. Era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna ab'e Babuloni. Kitegeeza n'abasamize kaakati ssebo Danyeri abalinako influence, abalinako obuyinza. He can preach to them. Come on. Omanyi Mukama kamategeezi ateme kuba watali ekibannange. Bwe njogera Babuloni yinza obutakitegeera, but this was a pagan kingdom proper. Bw'oba onoonya bukaafiiri obuwunya, obukaafiiri buli, kankutegeezi ekinyusi oba ekibondo, bw'oba onoonya kugamba nvunza weeri ng'onoonya kibondo, kyali mu Babuloni. Eriyo mu series zange zetugenda, omanyi zino series tugenda kutambula emyezi n'emyezi. N'eriyo gye nja okutuuka mu maaso eyo, nkunyonyola kye bayita Babuloni okitegeere. Nga lyafuuka n'erinnya ery'ennono. Naye nga the whole matter is paganism. Newuliriza, n'amufuula omukulu w'essaza ly'e Babuloni, era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi b'e Babuloni. Wulira ana mu 9, Danyeri n'asaba kabaka n'akuza Sadraki, Mesaki n'Abednego mu bigambo by'essaza ly'e Babuloni, naye Danyeri n'abeera mu wankaaki wa kabaka. Amiina. Omanyi ssebo bw'ala okuyitawo teweerabiranga ate banno. Kakati Mukama kambategeeza atemya awatali kkubo. Obwajjanga obuwambe, obwajjanga bu captives, obwajjanga obwakyaka, Mukama abulinyisiza level. Katonda basiba wasitula abantu be mu ngeri eyewuunyisa. Obwali obuwambe kaakati butandise okubeera obusajja obw'amaanyi abakulembera essaza. Olaba Mukama bwakola eby'amaanyi. Ekyo waliwo ekyokuyiga basibo.
nti wansi mu nsi eno ng'ensi erabika ng'etufeebezezza, but one morning God is gonna raise us. Katonda agenda kusitula basebo tugende ku level ey'okubeera nga basebo tuli abambejja n'abalangira of the heavenly kingdom. Shout amen. Nina obubaka bwenja okuyigiriza mu maaso eyo nga ffe tugenda okusasula n'ensi eno omusango. Alo? Tozanya Mukama Katonda tayinza kuleka baddu be, tayinza kuleka baana ba bwana obulenzi okumala gabeera batyo. No way. He is there to fight the war for us. Ajja kutulwanirira era atusitule. Ekyakuyiga. Mukama Katonda mu ssula ey'okubiri, to summarize the whole issue. Mukama Katonda yayagala abikulire to begin with abakafiiri bonna. Abe Babuloni abalage nti Katonda ayina enteekateeka eri ensi eno. Ffe n'abaliddawo emirembe gino tumuyigireko bwe tusoma ebigambo bino tutegere nti bassebo ensi eno evudde wala. If once upon time waliwo Babuloni, Bumeedi ne Buperusi, Buyonaani, Roman Empire ebyali eby'amaanyi, ne waddewo obwakabaka obwagenda budiringana, and all those were swept away, bwonna ne busaanyizibwawo, then why should you doubt? Lwaki obuusabuusa okudda kwa Yesu Kristo? Ekisigadde yaki? Bayibuli egambye nti nendaba ejjinja eryatemye awatali ngalo, nerijja nerisaanyaawo ensi eno, and that is none other than the kingdom of heaven, and that is none other the kingdom of Jesus Christ, bwe bwakabaka bwa Yesu Kristo. Lwekyo amawulire amalungi ge njagadde okulekera mukwano gwange gagamba Jesus must come, and if he is to come soon, and very soon is coming. Mangu ddala akola atya? Ajja bassebo ensi eno chapter yaayo agiclosinge, tutandike chapter empya. Amina. Lwekyo mukwano gwange tandika okuwoominga. You are gonna be raised up. You are gonna be lifted up. Ogenda kubeera bassebo nga Daniel bwamunyisa level, Mukama naffe ajja kutunyisa level. Mukama nsaba atuwa omukisa. Njagala kuyingiza mu ssula eyokusatu. Nina ensonga lwaki njagadde nkuwe background eyo. Ofuna ekifaananyi nti Nabukadneza alabika nga alokose kaakati. Naye Sitaani mubi. Gamba mulirwana we akutunulidde akulinaanye. Mugaye nti Sitaani mubi. Ate Sitaani kambategeeze nga tukyali matwale ge gano. Tapowa. Ate ekyaki njagala otegeere, Sitaani tapaka, omanyi bw'oba olina ensimbi wano obusente bw'oba mbulina ndabika mbulese mu kooti eri. Sipakasa ziri mu nsawo. Kati muno mulinamu bikoyini byange. Eziri mu nsawo tebazipakasa. Bapakasa ziri bweru. Sitaani abali ku side ye teetaaga kubapakasa. Naye abali luddawa, abali ebweru abo abanoonya. Kati alaba Nabukadneza alabika nga alokose, alabika nga amuvuddeko, ekitegeeza Nabukadneza bw'alokoka kitegeeza Babuloni yonna erokose. Sitaani n'agamba nti wangi soma essula eyokusatu nkuyingiza. Bayibuli egamba etya Nabukadneza kabaka n'alyoka akola ekifaananyi ekya zaabu. Obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6, n'akiyimiriza mu lusenyi lwa Dduula mu ssaza ly'e Babuloni. For what? Soma, uliriza, tambuliramu nange. Awo Nabukadneza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'abamateeka bonna abamaziisi b'ebitiibwa byonna n'abakulu bonna ab'omu ssaza bajeere ekifaananyi Nabukadneza kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa. Kukiwonga for what purpose? Ngoberera gwayinza okuba nga tusomanga ku sitole eno. Awo ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga bonna b'ebitiibwa abayisa abaleese ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nabukadneza kye yayimiriza. Olwokuna awo omulangirizi n'ayogerera waggulu, tosaaga kintu kyali ky'amaanyi, nti mmwe muwulira, mulagirwa mmwe abantu, amawanga n'ennimi, bwe munaawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo byonna bwe binaaba nga bikubiddwa ne bivuga ne mulyoka muvunnama ne musinza ekifaananyi kya zaabu Nabukadneza kabaka kye yayimiriza. Gamba nti kitalo. Sikuwulidde? Kitalo. Nabukadneza alabise nga alokose, alabise nga ategedde nti waliwo Katonda ow'omu ggulu,
kabaka w'abakabaka yagwanda okusinzibwa Katonda wa Danieli kugamba ng'alabika ng'ategedde naye within a twinkle of an eye mu kaseera mpawe kaaga olwa influence oba oli awo abamubeera okumi bamugamba nti sibu utandika otya okusiriwala ayisa abasajja naawe otandisa okusiriwala bw'otyo ogenda ebiina eby'abantu omanyi ka mbategeezi waliwo abantu abatubeera okumpi naye oluusi ne batujja ku kituufu ng'amazima olabika ng'agategedde naye ati ne baagala bakubuzaabuza I'm sure Nebuchadnezzar was influenced by those who were just close to him kati ate agwa mu kaseera mpawe kaaga tunuulira oyinza obutakitegeera bulungi bw'oba jjukira ekifaananyi kiri twagambye nti ekifaananyi kyali kya zaabu ekifaananyi omutwe gwali gwaki gwa zaabu n'ekifuba n'emikono byali bya ffeeza kati okuva ku kibuto n'okukansi ku bisambi kyali kya kikomo awo ndowooza ojjukira bulungi naye emphasis njagadde kukiteeka ano nti baamugamba nti omutwe gwaki gwa zaabu kaakati bwe guba nga gwa zaabu nga wali gutegeeza ki obwakabaka bwa Babuloni kaakati mu busiru bwe kyabaga nti omutwe gwa zaabu ebirala bye bagenze bakyusakyusa kati kankole ekifaananyi kye kimu nga kyonna kyaki kyonna kya zaabu oba buyita busiru okuba kuyita kusomooza Katonda naye tokitwala ng'ekyokusaaga wano waliwo message njagala okukuleetera eyinza okuba nga erina ne application oba ekwatagana n'obulamu bwaffe kakati bwe tutambulira mu kiseera kino naye nga the issue behind oba ensonga eri emabega waakyo setaani bassebo nja kumuyigiriza nnyo mu bunnabbi muno mutegeere nti olutalo yatandika okuva ddala mu ggulu ayagala kulwana lutalo luno ng'ayita ne ba agents be okulaba ng'akola ze twandita duplicates kaakati agamba nti oba ekifaananyi kiri kyabadde kya bituntundu multi mineral ng'omutwe gwe gwa zaabu kaakati nze kandabe nsobola okudominatinga kisigale nga kifaananyi naye nga kyonna kya zaabu kaakati abantu bategere nti abiri byabadde byakusaagasaaga naye obwakabaka waffe bujja kubeerera emirembe n'emirembe ekifaananyi kino okukikola nga kyonna kya zaabu kyali kitegeeza nti obwakabaka bwonna bugenda kusigala nga bwonna bwa Nebukadneza bwaki Babuloni mu lulimi olulala kaakati awakanya Katonda era chapter eno kyenjagadde ogitwalemu ekikulu kya byonna whom do you worship ani gw'osinza osinza Katonda wa Danieli oba olwayogera kusinza Katonda wa Nebukadneza ogenda gendera ku kifaananyi Mukama kiyalaze ekiri mu ssula ey'okubiri oba ogenda kusalawo otambulire ku nteeka ya Nebukadneza eri mu chapter 3 this is a counterfeit kino ekiri mu ssula ey'okusatu kiwakanya ekyo ekiri mu ssula ey'okubiri kiri eky'essula ey'okubiri omutwe gwaki gwe gwa zaabu gwokka ekitegeeza nti obwakabaka bwa Babuloni bwalina okukoma kati olw'obusirusiru naye ate nga emabega waabo olw'olukujjukujju lwa Setaani kati akoze ng'ate ayita mu Nebukadneza yakola obwakabaka nga bwonna bugenda kubeera bwaki bwa zaabu ekitegeeza nti bugenda kubeerera emirembe n'emiki n'emirembe tebuli mu jjinja kitegeeza nti awo mu kifaananyi kino talaga nti waliwo ne kabaka omulala anajja kaakati alagidde ensi yonna he's now mobilizing the entire kingdom bajje basinze buto basawo kino kinjogerako ensi kyeyolekedde olwaliro bayibuli ezze ng'esomebwa ng'erina byeyigiriza ebiraga engeri entuufu gye tugwanidde okusinzaamu Katonda na Katonda kyagwanidde okusinzibwa naye okimanyi nti olwaleero okuyita mu nteekateeka za Setaani zagenze aluka wagenda kubeerawo enteekateeka ezigenda okujja abantu ku mulamwa basinze abalala basinze omuntu omulala si ekyo kyokka babeerenga n'ensinza gye bamusinzaamu kugamba ewakanya ekontana n'enteekateeka ya Katonda. This devil is so cunning. Nga wolaba Bayibuli egamba nti omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensozi zonna ez'omu nsiko. Omusota guno ogugirako ye Setaani. Sigezaako kulinnyisa level ya Setaani naye njagala bategeeze don't underestimate the devil. Ajja kukola kyonna ekisoboka. Bayibuli erigamba eri tujja kutuuka mu kitabo kyakubikkulirwa ng'agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abuzaabuza. Obunabi tujja kusoma eri nga Yesu Kristo alagula ng'akulaga mu Matayo nti obanga kiyinzika n'abalonde ba Katonda ababuze bave mu kusinza Katonda omutuufu oba si ekyo bamanye nti Katonda gy'ali yes tumusinza naye bamusinza ate mu ngeri endala. Jangu mu kirooto mu message. Kaakati ne baleka balagira abantu bonna ne bawulira eddoboozi lya kabaka endere n'ekkondeere byonna ne bifuuyibwa ne bakola batya ne bavuunama ne basinza ekifaananyi olulungi olw'omusanvu lugamba ekya zaabu
Nabukadneza kabaka kyayimiriza. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya. Bayudaaya kibano uliriza. Ne baddamu ne bagamba Nabukadneza nti ayi kabaka oberenga omulamu emirembe gyonna. Gwe ayi kabaka watiikitiika nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ekkondeere na biki byonna anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli alirema okuvunnama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikomye ekyaka n'omuliro. Ssebo si bwe wagamba nti bwe nalagira. Nabukadneza naye ataddewo geye naye. Olaba Setaani kugamba is a duplicator. Waliwo Abayudaaya kaakati baloopa. Bayibuli eri mu kubikula tujja kusomayo egamba nti Setaani aloopa baganda baffe yasuulibwa. Naye kaakati wano kati akozesa ba agents abaloopa nti waliwo Abayudaaya abamu kube wakuza mu bigambo by'essaza. Bisibe bali bye twasomyeko be yalinyisa levo. Danieli nga amaze okutaputa ekirooto n'asaba na baganda be babalinyisa levo ba Mesaki Abedenego. Kaakati naano baloopa bagamba nti ssebo ffe tewatukuza. Omanyi n'ennugu terema kubeerawo. Kaakati baleeso obujja bwonna n'obusungu na buki. Naye ssebo waliwo abasajja be wakuza. Gwe ngolooza nti obakuza balungi nnyo. Waliwo Abayudaaya be wakuza mu bigambo by'essaza ly'e Babuloni, Saddulaaki, Mesaki n'Abedenego. Abasajja abo ayi kabaka tebakuluwuzizza. Omanyi akuloopa ajubisa n'okujubisa. Tebaweerezza bakatonda bo. Olaba kugamba abantu kati babazaayo mu busamize tabaweereza ng'omusajja yali angeri n'agamba nti ssebo tuntegedde katonda wammwe ye katonda w'abakatonda baffe bonna be tubali tusamira. Kitegeeza the other is supreme. Naye kaakati bano bakomyewo baleesa obukaafiri bwabwe nti tebaweereza bakatonda bo. So tebasinza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Nabukadneza olwa influence yawo. Omanyi eriyo abakulembeze n'abantu mu nsi muno nga bo tebalina mugongo. Kugamba kye babagamba n'olwokwagala okusanyusa abantu. Omanyi message ngendengeze eri abantu abawulira obubaka nga buno. Naye n'agamba nandibadde nsikiza naye kakati abaana banaagamba batya? Mukyala wange ate anandaba atya? Nti ate nze nsazeewo nkole kino? Kugamba nga yalowooza nti abasse nnyo level. Kwegamba nayagala abeere submissive eri abantu abuntu. Naye ajeemere Katonda. Naye nsoma mu kitabo kya Bikolwa Atume essula ya 5 olunyiriri lwa 29 Peetero ng'ayogera ne bale n'agamba nti bassebo mutulese wano wakati mu lukiiko. Naye ne mba nga mwagala mutya ffe kitugwanira okuwulira Katonda okusinga okuwulira abantu. Gamba nti amiina bw'obanga ky'ogamba. Ffe kitugwanira okuwulira Katonda. Bassebo ne bannyabo message eno gye nkuleetera si ya kusaaga. It's an issue of deciding your fate. It's a decision between life and death. Kusalawo wakati w'okufa n'obulamu. Ani gw'onoosinza era onoomusinza otya? There is no middle line. Tewali byakubeeraawo eno olisimbayo neno osimbayo. Today you must make a decision. Yensonga kino omusajja Yoshua agamba abasajja Abayudaaya mu bukaafiri bwabwe bw'ekitalo. Wano somani mu kitabo kya Yoshua bagamba nti bassebo today is now time to make a decision. Mulondewo gwe munaaweereza obanga munaasinzanga bakatonda Baali ne baani make up your decision. Naye nsi n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Gamba nti amiina. Twagala basajja abayinza okuvaayo nga ba Yoshua with such boldness n'obuvumu obufaanana ng'obwo nti oba kitegeeza ki oba enjuba egwa oba teggwa, for us we shall remain worshiping the Almighty God eyatonda eggulu n'ensi. Ate nga tunaatumusinza tujja kumusinza mazima ne mu mwoyo. It's the gist of this sermon today. Wow, what next? Yoli mu Bayibuli awo Nabukadneza alyoka asunguwala neejumula n'alagira akuleeta Saddulaaki, Mesaki n'Abedenego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nabukadneza n'agamba nti mmwe Saddulaaki, Mesaki n'Abedenego nakitegeddeko timwagendedde bugenderezi obutaweereza bakatonda wange n'okusinza ekifaananyi kye nayimiriza mu lusozi Duula. Kale njagala kubawa mukisa. Kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe abawayo kati last chance. Nennanga n'entongoli nga bivuddwa bwe muba nga muli bagezi muvuuname musinze. Naye bwe kitaabe bwe kityo ŋŋenda kubasuula mu kikome ekyaka n'omuliro. Era Katonda aluwa oyo anaabawonya mu kikome ekyaka n'omuliro. Mwereeta olugezigezi. Omusajja yabadde alokose kati mu dakiika kaseera mpawo ekaaga yeerabidde Katonda waabwe. Kati abuuza mbu Katonda mwana abawonya ali luddawa.
olaba setaani bwafuula abantu golaba abantu kubeera bayivu balina zi PhD balina obugagga bategeera balabika nga bategeera balina eddiini naye kambategeze devil bw'asala okumanipulating obwongo bwabwe abajja ku kituufu ekirabika n'abazza ku bulimba n'abafuula ebifongolosi n'abafuula ebisirusiru. Njagala mungobera nnyo mu series zange zino nina mu maaso gye njokutuuka nkulage nti waliwo ne kye tuyita plain truth amazima agalabikira ddala naye ng'omuntu asalawo okugalekawo n'akolamu ekikyamu. Yoli nange olunyi lw'okumintono kale bwe munakkiriza nga muli eddoboozi n'akagombe n'ennanga n'entongooli na buli ngeri yonna evuga munaavuna mu kusinza naye mutakikole mujja kusulwa muki era Katonda mwaliwaana abawonya. Sadulaaki Mesaki n'Abenego ndiri ku lwa 16 gy'oli. Sadulaaki Mesaki n'Abenego ne baddamu ne bagamba nti kabaka ayi Nabukadduneeza tekitugwanira kuddamu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo Katonda waffe capital K gwe njogerako Katonda waffe oba naawe osobola okubeera awo n'ogaa nti nze nina Katonda wange amidst such challenge mu kusomoza okufaana bwe kuti ng'ensi erabika ekusobedde east and west mu maaso ne mabega okyasobola okuyimira n'ogaa nti Katonda wange era bwe kinaaba bwe kityo Katonda waffe gwe tuweereza wow ayinza okutuwonya mu kikomi ekyaka n'omuliro nga gyobera nti baali babirabyeko kambategeeza okukkiriza kuwa obwesige nekyotolabangako nokkiriza nti Mukama asobola okukikola era anaatuwonya mu mukono gwa Ayi Kabaka naye bwe kitabe bwe kityo tegeera Ayi Kabaka nga tetugenda ffe kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kyewayimiriza. Get the message here man. Omuntu wabeera nga ali grounded mu mazima ga Katonda abeera nga campus bugimanyi eneraga endagiriro nti yo buli ne bw'oginyanyota n'oginyanya bw'oti n'ogimala n'ogituuzaawo esigala epointinga mu north. Era omukazi Ellen G. White mu kitabo kye bayita Education baba nga awandika agamba nti the greatest want of this world are people abatasobola compromising amazima abatasobola kwegambako kiriranya abalinga campus nido nga yo always yepointinga mu north. Abasajja bano kankutegeeze bamalirivu nnyo ekyenkanidde awo ku kisinziira ku mazima ge baategera nti obusamize okusinza ebifaananyi God forbid teeka lyakubiri tujja kulaba mu maaso ewo tunanga tuyiga nti waliwo abasalawo n'okuligiramu ddala mu constitution ya Katonda muli kubyamu mu Uganda mugamba musimba bagikwatamu base Setaani yasooka okugikwatamu ng'ayita mba agents be naye bano abavuka nga bo bali bibiriko baga nti Bayibuli egamba tosinzanga biki bifaananyi tobayanga na bakatonda balawe nisige mateeka abiri agasooka. Nabukadduneeza ayagala kuba misleadinga abajja ku mateeka agabiri basinze ekifaananyi bakole batya basinze ne bakatonda baabwe bano bagamba oba kufa oba kitegeeza ki ffe tetujja kubisinza. Awo kabaka Nabukadduneeza n'alyoka yeejuumulira ddala mu ngeri n'amaaso ge ne gawaanyisibwa Sadulaaki Mesaki n'Abenego n'ayogera n'alagira ekikoomi bakikume emirundi 7 kyake 7 times. N'alagira ab'amaanyi abantu ab'omu bwakabaka bwe okusiba Sadulaaki Mesaki ne babasiba. Abo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde esseruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe puwamen balabika bali helpless balinga abatalina ayamba n'engoye zaabwe endala ne balyoka babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Bayibuli egamba Lwa 22 nti awo kubanga kabaka yabakuutirira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abo abakwata Sadulaaki Mesaki n'Abenego kubasuulayo. Question. Olaba ennimi obulimi fire flames zisobodde okukwata abo abakasukayo ne zibakomba bukombi ne zibookya ne bafiirawo cash. Question. Be basuddeyo bagenda kubeera batya? How are they going to survive? Gwe tunulira njogera ku Katonda ow'amaanyi agwanidde okusinzibwa. Njagala ompulirize tosumagira tunula wano kakati wano ewali ekinyusi otegere nti bassebo Katonda gwe tusinza is a God who is almighty, who is omnipotent, who is omnipresent, who is omniscient. Oba bitegedde ebyo simanyi. Njogera Katonda w'ebisooka ne bitakola ki? Katonda ow'amaanyi, Katonda eyabaawedda, Katonda abeerawo
ekiseera kyonna. Ennimi bali ne zibakomba abo baba baziika tombuuza ebijja byabye tobimbuuzanga simanyi gye biri. Naye Bayibuli egamba nti bano babasuddeyo wandyagadde okuwulira ekyaddiira 23 n'abasajja abo abasatu Sajja Mesaki n'Abeduneego ne bagoba wakati wennyini mu kikoomi target kwegamba n'ebeera ng'ekutteyo ate nga n'okusibwa bakoze batya waliwo okusuulayo n'osobola okwomatuka emisinde naye ng'omatuka biki. Naye olwabiri mujja lugamba nti awo Nebukadneeza kabaka n'alyoka yeewuunya n'ayanguwa n'agalokoka. Ne yeewuunya n'ayanguwa n'agalokoka n'ayogerera n'agamba nti basaba bakungu tetusuddemu basajja basatu ate nga basibiddewo wakati mu muliro. Kiki ate? Ne baddamu ne bagamba nti esibu bwe kibadde mazima bwegeri. N'addamu n'ayogera n'aga nti laba nze omanyi bwe yabaamala okubasula n'asigala nga ali wali aspectatinga twasatain akakase bajjiridde ddala kintu kikutteyo. Naye wuliza ebigambo ebidiira bigamba nti n'addamu n'ayogera laba nze ndaba abasajja bana nga n'okusumula basumuluddwa kubira waamiina awo bakyenjogera kirimu amakulu nga batambulira nga batambulira wakati mu muliro so nga tebaliiko kabi n'okufaana kw'owookuna kulinganga omwana w'aba Katonda. Shout amen if I'm talking sense, come on. Amina. N'okufaana kw'owookuna kulinganga omwana w'abaki bannange. Nina olunyi lw'ensoma Matayo 28:20 lugamba nga Yesu Kristo atusindika okugenda okubuulira enjiraga nti laba nze ndi wamu nammwe wangi ennaku zonna okutuuka ku nkomerero ya kibannange yensi eno. Njagala kukakasa bassebo Yesu Kristo mwe mumanyi esi buno bw'omuteeka mu nnyumba zammwe. Naye Yesu Kristo bassebo tekinologiya bamulowooza nti atandise leero. Yesu Kristo bassebo yakuliyetinga esi mu fanasi oba mu kikomi kyaka n'omuliro n'ateekawo esi n'eryoka esiikiriza wali bano abaasuddayo omuliro gwabakombye. Yesu bwe yayingirawo bw'ate mu muliro n'ateekawo esi njogera mulimi kati lwotegererawo n'ateekawo cooling system ng'abasajja bano abasuuliddwayo omuliro tegusobola kubakombako. Gwe gy'owulira high temperature bo bawulira ki coldness normal temperature. Bassebo teyakomawo n'okubasumula n'akola atya n'abasumula. Amidst challenges God is ever present to rescue us. Mukama waali okutunula mu mbeera yonna n'abasumulula wangi kabaka agenda okulanga abasajja bali mulaavu bakaada. Bayibuli tegani n'okuyimba bayimba naye I'm trying to imagine bali muli bawoominga bali mu casual walk n'owookuna bw'abakwatako bw'abazza eno bali mulaavu bwe batendereza Katonda babagamba nti Katonda oweewo emirembe n'emiki bannange. Nebukadneeza bw'aba bakuyiga this time you must learn a lesson. Omanyi eriyo ebifongolosi ngenda okumala kubisekula nnyo gamba nga samoni emu tebimala. Senga Nebukadneeza ali wakuyiga kambatege omanyi omukafiiri abadde omusamize yeetaaga samoni eziwerako. Naye Mukama amugumiikiriza kubanga chapter 1 Katonda gy'atandikira okulaga Nebukadneeza, chapter 2 n'amulaga n'abanga alokoka naye agudde. Kati tuli mu chapter 3 kati lesson samoni ndala yokusatu eyingiddewo. Nebukadneeza naye olyoka asembera ku mulyango gw'ekikoomi ekyaka n'omuliro n'ayogera nti Sadraki, Mesaki n'Abeduneego mmwe abaddu ba Katonda ali waggulu ennyo mufulume mujje wano. Sadraki ne Mesaki n'Abeduneego ne bafuluma wakati mu muliro. Gamba nti amiina. Bajja bakaada babasuddeyo nga basibe kadi they are just moving casually. N'abamasaza n'abamyuka n'abafumu n'abakungu ba kabaka ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro tegubayinzizza mibiri gyabwe. Gamba nti amiina. So n'enviiri ez'oku mutwe gwabwe nga tezisiridde. Shout haleluya. So n'engoye zaabwe nga teziwanyisibwa. Haleluya. So n'olusu lw'omuliro nga terubabaddeeko. Waliwo okubanga ovudde muliro ng'owunyaawunyamuuko ng'atunda empuuta tayinza butawunya mpuuta. Bw'obanga obeera mu mwenge era owunya mwenge Baganda bayina enjogera egamba mbu omusajja tanaaba mu ngalo awunya kaaliddi. Kugamba kyobeeramu era kyotera okuwunya era ow'ebifuta abeera mu bifuta byawunya. Waffe ab'enjiri tuwunya kyo waffe tuwunya Bayibuli simanyi. Naye kati abasajja mbu baavaamu nga tebalina kye bawunya. N'enviiri intact tezikwatiddwako.
obaze yongenda kubeera ng'empaaminge simena kumanya bwe zaali neze ekibidaado zo zitegeera eyo Samoni kaakati luli Samoni yasoose yabadde ya Nabukadneza yekka kaakati Mukama aleesewo opportunity nti abasajja bano balemedde ku nsonga omanyi waliwo sitaani wayinza okukola ebintu n'atamanya nti ate agaziya bwakabaka bwa Katonda tontegedde waliwo sitaani wayagala okukalubya ebintu n'alowooza nti is convincing men to his side so nga aggulawo avenues ate zakwongera kulaga Katonda kwayo ekyokulabirako abaana ba Isirayiri bwe baava e Misiri badduka kati batuuse ku nnyanja emyufu amagaali gabagoberera ate awo Mukama Setaani kwegamba yayagala afolowinge kubanga eri bw'obanga ogoberedde bulunnyo Falaawo yabagamba nti bannange mugende n'abanga alokosa abatadde kakala lwagira amagana n'essebo kirizo ti abasajja abo okugenda kati bani abanatuweereza ne bagala babafolowinga apo basanga ennyanja emyufu era leero eriyo nsozi gwabanga balenga Katonda abantu babalabika nga balemereddwa naye Katonda basiba ateme ekkubo awatali ki kubo ogenda okunzika ng'atemye ekkubo Abayisirayiri bayiseewo ebifongolosi ne byagala bigoberere biba bituuka wakati mu nnyanja ennyanja neekomawo Katonda neyeewangulira gwe Mukama Katonda gwe tusinza Katonda wa buyinza Katonda wa maanyi nagamba nti is omnipotent kitegeeza byonna abisobola is omnipresent wonna abeerawo is omniscient kitegeeza amanyi byo gwe tonyumya mbwate kakati ne Mukama naye alaba eno embeera gye ndimu don't talk that nonsense come on Katonda gwe twogerako basibo gwe tusinza w'amaanyi asobola byonna ebisoboka n'ebitakola ki gweokoma Katonda wakola ki just trust him katuyiga okwesiga Katonda bano abasajja beesiga Katonda biki ebyaddirira njagala concluding story eno Nabukadneza are you there chapter verse 28 maliriza n'ayogera nti Katonda wa Sadraki luli yagambye Katonda wa Danieli kati agamba nti Katonda wa Sadraki Mesaki n'Abedenego yeebazibwe atumye malayika we era awonyezza abaddu be abamuwesize ne bawanyisa ekigambo kya kabaka ne bawayo emibiri gyabwe baleme okuweereza newankubadde okusinza Katonda yenna omulala Smoloke wabula Katonda waabwe Kapito K gamba nti amiina kyenva nteeka etteeka sooka okuba amiina nga sinalisoma kyenva nteeka etteeka era buli muntu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bwonna ku Katonda wa Sadraki Mesaki n'Abedenego balitemebwatemebwa n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa olubungo kubanga tewali Katonda mulala yenna ayinza okuwonya mu ngeri eyo kabaka n'alyoka akuza Sadraki Mesaki ne Abedenego mu ssaza ly'e Babuloni Mukama waffe yeebazibwe basebo gwe omwami n'omukyala ntunuulidde Katonda ayagala kulinyisa livu ofuke omumbejja n'omulangira ow'eggulu olwaleero mu bubaka buno kinjagadde otegeere it's an issue nsonga nkulu yakusala wani gw'osinza message zize nga zikulambikirwa nga zikubuulirira zikulaga chapter 2 yajja ng'etuteekateeka ng'etutunuza kuwa nseera ekyenkomerero ti Mukama Katonda asembera okuteekawo obwakabaka obutalinyenyezebwa obw'emirembe n'emirembe bw'ogwanira okufugiramu bwe tugenda okubeeramu ne baffe ne Mukama waffe ne muganda waffe ne Katonda waffe Yesu Kristo naye wakati mu kusoberwa Setaani aleesewo okubuzaabuza aleesewo enjigiriza naddala ate munaku zino ezijja okusembayo zino bassebo Setaani akola n'obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono kati agenda kuleetawo enkola nnyingi nnyo okuyita mu bantu ab'enjawulo ngenda kubayigirizaako mu kitabu kyakubikkulirwa nanga ntuuseyo mu series ezo nkulage nti agenda kukozesa ba agents be okulaba nga n'abantu abalabika nga bategedde amazima bekkiriranya balekawo ekituufu ate bakole ekikyamu balekawo Katonda omutuufu agwanira okusinzibwa ate basinzibwa Katonda tonda luno olumbe lwabika Luganda luno nno tubiyita byakusaaga n'abadde omukristaayo ali mu kkanisa asiriwale agenda asamira emmandwa zewaabwe abo balongo be bamwokya n'otunuulira omusirusiru abalongo ate banjokya Abatebenezaale ng'olaba asamira ebintu eby'ekisiru alekawo amazima alekawo ekyagwanira okukola waliwo essala gye twasabanga nga tukyali mu nzikirizeemu mbutuleka okukola ekitugwanira okukola ne tukola ekitatugwanira kukola so nga n'obulamu tebuli mu ffe oba kwalinga kwewaana oba kwalinga kwenenya naye ng'olaba kwegamba Setaani awo atusiza omuntu alekawo ekituufu kyagwanira okukola bassebo ne bannyabo gwe omwami n'omukyala ntunuulidde waliwo Katonda gwe gwanira okusinza osamidde ekimala
okafuwadde ekimala obali ne mu kanisa tokyali nnyayo tokyasinza gwobadde mu kanisa naye ng'oli awo kifongolosi kinyaŋŋalika ekiri awo kiswambaze ekiri awo olya mulime ne mu luzike leero banaagenda kusabira ate ono covid leero bwe yajja eriyo n'ababivaako sabbiiti n'agifuula yakusuubula mu maaso awo ngenda kuba nga njigiriza obubaka obuyigiriza sabbiiti ya Katonda ey'amazima Mukama Katonda ng'agibikulira abantu be eno enjiri basebeze okuyita mu bunnabbi naye ng'eteekateeka abantu abagenda mu bwakabaka bw'omu ggulu nga tejja kutuuka mu buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu nga bwebubaka obwetaagisa ensi eno okutegeera bujjidde mu kiseera ekituufu eri abantu abatuufu olw'ensonga entuufu kwe kuzuukusa okujja mu busamize okusinza ebintu ebitategeerekeka lumu Pawulo yabasinkana bonsomera emikola yatube nga basinza ebintu byebatategeera ne babuuza ndi muli ku kiti tusinza Katonda Katonda kyo nti kusinza Katonda naye nga tegubasinza tabamukola ki tebamutegeera naye n'abagamba nti basise mu Katonda gwanda okusinzibwa Katonda w'omu ggulu the Almighty God atuwa obulamu atuwa omukko gw'obulamu nobeera nebiyiriziizi Katonda Nebukadneeza naye ali mu bya kisirusiru azeeko kakati addayo mu kaafiri bwe yatandikiramu naye Mukama yakkiriza abasajja nga bano Sadraki Mesaki n'Abedenego ba Danyeri bagende babeere ba ambassadors be mu bwakabaka bwe Babuloni obukaafiri basobole okulaba nga bakyusa ensi basobole okuba nga bakyusa abantu bano ensinza yaabwe n'obukaafiri bwabwe n'ebyekisirusiru babisuule basinze Katonda w'omu ggulu oyinza okuba nga gw'omukwaadi beebuuza nti naye Mukama lwaki yakkiriza abantu nga bano batwaliwe mu bunyage. The answer is very clear. Mukama akkiriza nange Katonda Mukama ndesiiwu nsobole okuba nga nvaayo nakiriza tekinologiya ng'ono abeerewo nakkiriza amayingo nga gano gayite obubaka mu nnyumba yo ku ssimu yo obubaka nga buno nga buzze to awaken the church to awaken the pagans to awaken the heavens abalabika nga bali awo bakafiiri kye basinza tebakitegeera bali mu bukafiiri tebabirindako balowooza nsimbi zaabwe balowooza bitiibwa balowooza buyigirize but God is come to turn your mindset azza kukyusa ndowooza osinza Katonda w'amagezi. Mukama nsaba atubeera omwagalwa olwaleero osalewo gw'ogenda okusinza naye nkuwa amagezi sinza Katonda no owa Sadraki Mesaki n'Abedenego eyatonda eggulu n'ensi gwe nsaba osinze. Wandyagadde okusinza Katonda oyo w'amazima wandyagadde okunywerera ku mazima ago eri mu kirabo kyakubikibwa tujja kusoma mu sula y'okubiri olunya 10 agamba nti mujja kuyigganyizibwa ng'abasajja bwe bayigganyizibwa naye beera nga mwesigwa newankubadde nga kitegeeza kufa. Be faithful to me even if it means death and I'll give you a crown of victory. Beera nga mwesigwa newankubadde nga kitegeeza kufa nange ngenda kukuwa engule ey'obulamu obw'emirembe. Mukama nsaba kumpeera omukisa manyi nga ggwe omu ku abo bandyagadde engule eno lwaki tewegattamu nange tuwe okusaba njagala kukusabira sabamu nange Mukama akuwa amaanyi fukamira nga osabe mu nsi eno tujja kusoomozebwa tujja kusinkana emiziko mingi ku mirimu gye tubeera batulemese babaffe bano baani bakama baffe batya ate osazeewo ekyo ngenda kubuuka ku mulimu. Please stand for Jesus Christ. God is going to fight the war for you. Mukama atuwa omukisa Katonda affe omwagala nkwebaziza kigambo kino kizze gye tuli mu kiseera ekituufu yogera eri omutima gw'omusajja oyo n'omukazi oyo mukyuse endowooza yi muwa obuvumu bwe Sadraki Mesaki n'Abedenego bayimirire okulwa amazima tusinze gwe Katonda wekka si kusinza bifaananyi si kusinza bakatonda balala naye tunywere ku gwe Katonda omulamu atubeezaawo atuliisa atukuuma yatonda era abeezaawo ensi eno ekisa kyo n'okwagala n'omukisa kabeerere muddu oyo tuwa amaanyi tokkiriza mulabe sitaani kutunyenyanya na kunafuya nga bwe yanya Abasadraki ali n'abajja ku mazima naye katuyimirirewo kyusa ensi eno abakulembeze baayo n'abakafiiri abali mu nsi eno abasamize n'abalowooza nti ebitiibwa n'obuyigiriza binaabayamba Mukama baggyemu endowooza eyo basinze gwe wekka katuyimirire ku lulwo Mukama otunyweze ne kunkumira tuwengula obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mukama akunkumire sigadde Richard Kasumba kuva mu Restart Foundation Ministries simu yange 0774 443 135 oba oyinza okukozesa erindala eri ku WhatsApp 0759 527 177 nja kubanga njogera naawe. Mukama akunkumire. Bye bye.